Yo, this is Rampant Omukulu amanyiddwa nga Richard Mukama w'emyaka 22 ye yavudde mu mbeera n'akuba girlfriend w'emyaka 19 Afswa Namulondo empiso ng'agijjuzaamu amafuta mu kitegedde naye ng'entabwe yavudde ku kuba nti munange omuhabbatina gwabwe gwagaaniddwa bakadde ba Afswa ng'agamba nti kijja kitya famire y'okuŋŋaana lwaki baŋŋaana so mu mbeera y'okwagala okukola kifiiriza yasazeewo kubanga ate ayagala kujja mwana muwala ono mu bulamu bw'ensi at least waleme kubaayo mulala akola ki amwagala yamulimbye oba yamudyese n'amuyita okukakkana bambi nga maama agendedde mu mukwano ekyavuddemu kwe kubanga ate amutiyula episo eririmu amafuta era nga twogera omwana ono agenda maaso kubanga ate afuna obujjanjabe kupijja danyisa kakooli omulungi atumbudde kansubiri nti oli bulungi wona wosinzidde nkwanirizaako mukadde kano kennyini nyongera okubanga ate nkwebazaako gyonna gy'otussako engalo eyo gy'osinziira. Famire y'omwami ono yenoonya obwenkanya mukadde kano kennyini okuva eri poliisi wamu ne bannamateeka mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okubanga ate asangibwa mu nju ye mu kitaba ky'omusaayi wabula nga bano bateebereza omukyala amanyiddwa nga Suna Patricia ng'oyo yabadde mukyala we okuba nti ali mabega w'okufa kwa bba. Omukyala ono kigambibwa nti okuva omwami ono lwe yava mu bulamu bw'ensi eno tebaddanga mukola ki mukubako kimunye era kubanga nkutuusaako Shira Price akunyonyola ebimu kubikwata ku mboozi yono. Bannange musooke mujje omukyala ono bamuyita Suna Patricia amawulire agaliwo galaga nti yadduse oluvannyuma lwa bbaawe okubeera ng'afudde. Bbaawe bwe yafudde yagambye nti omwami we yafudde blood clot naye ne basanga omusaayi waggulu ku siiringi ate basoose kugaana mwami famire ye kubikkula mulambo wadde okuguwa abantu be. Bwe baalemeddeko famire y'omusajja ne babeera ng'omulambo bagugudde ne bagusangako olubale lunene nnyo. Okiwulira omukyala we twogerera aliira ku nsiko kigambibwa nti baabadde n'abaana 2 naye ng'omu omusajja yabadde amaze okkizuula nti omwana si wuwe. N'olwekyo bantu bange omukyala ono akolera ekitongole ky'amaanyi nnyo ekirungi bagenze dda ku poliisi baguddewo zipoliisi biki buli kimu ndooza ne ku TV baatuuse dda. Famire enoonya mukyalo oyo bw'oba omanyi waali mugambe bakunoonya. Kitalo nnyo bambi yo Ministry of Works and Transport abavuddeyo batyo ne bagenda maaso okubanga ate bayimiriza bus za wayiwaya oluvannyuma lw'obubenje obususse wansi wa bus zino gattako n'emiriro egitagambika. Bano babawadde ennaku 15 okubanga ate tebakakkalabya bagende maaso okubanga ate beesootinga bazuule kiki ekiviirako obubenje. Naye nga waliwo omukulu eyavuddeyo lwakuba akatambi ke kannemye okubanga ate nkafuna nkabatuuseeko n'ategeeza abantu nti obubenje buno mbu bwandibanga butegebwa era n'ategeeza nti olw'ensonga demand ey'ebibumba mitima mawubwe byonna twala tugende ensigo eri waggulu ate ng'abantu ababa bagudde ku bubenje abasinga obungi baba balamu nga siga nti balwadde so ne ku lw'ensonga eyo mbu y'ensonga lwaki olaba obubenje buyitirivu si bigambo byange ebyo naye ng'akatambya kwe naaba nkafunye nja kubanga ate nga kutuusako bukolokolo weewaawa y'omukulu amanyiddwa nga Spirit Paleria ne famire ye balabiddwako nga bagenda maaso okubanga ate batuukako mu kifo omugenzi lwa Jiva Ropaleria we yaviira mu bulamu bw'ensi eno awaagwa akabenje bwe batyo ne babanga ate bakubawo kokulisa evvannyuma ate oluvannyuma ne bagenda maaso okubanga bakakkalabya omukolo ogw'okumusiibula mu butongole bwe bw'okukwata evvu lye ne babanga balyolekeza ku nnyanja Nalubaale era ng'eyo gye baaliyiye bwe batyo ne babanga ate bamusiibudde. Eyo y'enkola ey'okuziika oba ey'okusiibula abaagalwa baffe wali mu Buyindi. So ng'ate ku lunaku olw'Essande yes waliwo ambulance eya overturninga bwe yali egezaako okubanga ate eddusa omukyala eyali agenda okuzaala mu ddwaliro. Bino nno byali wali eri mu district y'e Napak wabula nga ambulance eno kigambibwa nti yakalakata okuva e Kotido esobole okubanga ate ejja okutaasa omuntu ali e Napak era ng'oluvannyuma lw'okugwa ku kabenje kano abantu 2 baakosebwa bya nsuso ate nga ne ambulance teyasigala mu mbeera nnungi bwe batyo ne batukakasa nti n'abeeyo e Kotido kati nabo tebakyalina ambulance ekola ki esobola kubayambako mu kuddusa abantu mu ddwaliro naye nga tubadde tukyali awo bo abakyala b'ezirobwe ne bafuna ambulance okuva mu gavumenti yammwe lya community liri zirobwe
wano ng'ovaayo ngenda bagerezaamu kati yeno omukyala yenze mukyala tebabikule mulabe twagala fenna mulokire nga mukola ki nga mulaba ate mukategeere kawangenda saala yenze mukyala ninyolo nengalamira mukiraba nebanzigalira kiraba Wabubenje nga bw'okitegedde nti bususse obungi takisi endala yabadde etisse abantu nga bakubyeko yagudde Mengo ku Nsibambi Road oluvannyuma lw'okulemerera omugoba waayo era okukakkana ng'abantu batemayo bateme. Yes, weewaawo yo poliisi e Naggalama ekutte emmotoka USZ 797 Toyota Prado TX ng'eneeteberezebwa okuba nga ebadde etambuza ababbi era nga badde batambuza nte. Kino kiddiridde poliisi okwekengera emmotoka eno bwe batyo ne bagisaba okuba nga ate eyimirira ku luguudo lw'Eggayazaawo ku saidi ya katale ke Kalaji, wabula ate ababadde emmotoka eno ne bagaana okuyimira, instead ne basalawo okuba nga ate bakumamu omuliro. Poliisi nesalawo okuba nga ate nayo ebawondera, ekivuddemu ye emmotoka eno okuba nga ate egwa ku kabenje. Abamu ku bagibaddemu badduse so nga ate abalala awo obulamu bwabwe bukomye bafudde, era emmotoka bagenza ogituukako ng'erimu ensolo eziwerako ddala ng'ambe ente nga bazipakidde omwo mu mbeera embi ennyo ey'okunyigirizibwa. Bo bannamwandu b'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya abawererako ddala 3 bwe batyo beekutte wamu ne badduka mu bannamawulire nga babategeeza nga nyazaala waabwe wabasobedde oluvannyuma lw'okwezisa ebyobugagga by'omugenzi n'atabakkiriza wadde okubaako kye bafuga oba kye batwala. Bano bagamba nti nabo bali mu katu, beetaaga abaana baabwe basome n'abaana baabwe babeereko bulungi, naye byonna omugenzi byeyaleka nti maama yabyefonza yabyeddiza. Weetwogerera yo Parliament yatandise dda okubuna obufoofofo ku bbago lya UPDF Amendment Bill 2025 nga muli netteeka mwe baagalira okuba nga ate omuntu wa bulijjo oba oliawo akiri mu mateeka awozesebwe mu kooti ey'abamagye. Naye nga ye akulira oludda olw'obula gavumenti munnakibiina kya National Unity Platform Joel Ssenyonyi agamba nti ebbago lya UPDF Amendment Bill 2025 eryaleeteddwa likontana ne ssemateeka wa Uganda, era n'ayongerako nti amateeka amabi bwe gati ganyigiriza buli omu awatali wadde okuba nga ate geekubira sayidi oba oli mu kibiina ki oba kibiina ki. Onagamba nti ffenna kye tulina okumanya tuli mu katyabaga ak'eryato etandise okuba nga ate libbira nga lino ligenda kutumira ffenna, era nga n'abo aba NRM abalowooza nti bo balina obukuumi obw'amaanyi lino etteeka terigenda kuba nga ate libatayiza. Bangi bavuddeyo okuba nga ate balyogerako, era ng'omukulu amanyiddwa nga Akena asituse mu Parliament n'atabuka wadde nga speaker abadde agezaako okuba nga ate amuwooyawooya, ate nga n'omubaka Joel Ssenyonyi naye ayogedde ku kintu kye kimu. Allow me to speak. I am here on my last term. I am not coming back to this parliament. Allow me to express myself for the future of Uganda. We are not going to tolerate this nonsense and backbiting and undermining the whole principles of democracy. We have put ourselves on the line. I said before anybody, I'm ready to go to State House just for a cup of tea. I cannot, no, Madam Speaker. This, first calm down. Calm down. When my country is going into a mess, we're going into an election, we're undermining the election, I will not be calm. First calm down. Calm down. You lay your document. Actually contravenes Article 92. Oh, I'm on point of order. Prime Minister, calm down. I'm on point of order. Just relax. The draft that we have seen making circulation, Right Honourable Speaker, contravenes Article 92, which says you cannot pass a law to upset a decision of court, because the Supreme Court said civilians have no jurisdiction under military courts. That's the one we are saying. We'll debate what is being laid here? We need to know, Right Honourable Speaker.
So ng'atera wabaddewo embeera ey'okusika omugwa wakati wa Speaker wa Parliament n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda ku nsonga y'ebigambo ebiwandiikibwa omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu ogwa X era ng'ono yagambye nti ekiri atabaala ne yasigadde wakakikola ki so ebyo byawandiika bijja kubazingiramu bonna weewaawo ye Speaker wa Parliament yabadde agezaako okuba ng'ate adifendinga omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba so ng'atera mu ngeri yemu Ssemujju yagenze maaso okuba nga ayogera kwabo abantu omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni bakozesa nti Museveni akukozesa leero naye ate nkya asobola okukumira. They all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Honorable members, you're going to drag this order paper is law. Yeah, I'm going to give you after he has laid it. General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections, for us we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Honorable members, you're going to drag this order paper is law. Yeah, I'm going to give you after he has laid it. Museveni talina mukwano alinga mpologoma enjala we muluma amulinanye gwalya kati abo boso abawuba amakooti wano nga Kainerugaba abatumi musabe bulamu jagenda okulya nti boso bamusibye ali mu court martial. Twasangayo Samuel Ngola minister mweno government ya Museveni ekiseera kye baadde bawozesa Besigye nga naye alinayo omwanyina ali mu court martial arajana. So nsuubira nti babaka ba parliament bana abalimuko amagezi niwe gabaga kitundu buli omu ateeka okulwanyisa etteeka lino nga talirwanyisa ku lwa muntu mulaba bulali lwanyisa ku lulwe naye bano baagala kwefuula nti bagezi baleke kulabika bubi mu bantu ne nga banyoomoola kooti kye yasalawo lwe lutalo fungula nkete olugendo okubeera wano batubuulire kubanga constitution egamba tosobola kuyisa parliament esobola kuleeta kiteeso yagisomye ddi amanyi nti straight forward naye abenaremu bakuguse mu bufere bonna. N'omukulu amanyiddwa nga David Ross Lubongo ya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform teyalitumidde mwana yavuddeyo kubanga ayogera ku bbago lya UPDF yasera nga bino bye byabadde ebigambo bye. Enongosereza zitulabyeko ze baagala kuleeta mu Political Parties and Organizations Act. Ekisooka kyanaku nnyo nti ensonga ez'amakulu ate si ze bawa amakulu kubanga ffe twalirowoozeza nti waliwo bingi nnyo ebyali badde bikolebwa mu ggwanga lyaffe bwe likulemberwa mu nsonga z'okulonda n'ebirala bwe bityo naye kati baleese kino mu parties ezitali part of NCF kimanya IPOD tezirina kufuna ssente eziweebwa gavumenti ebibiina by'ebyobufuzi naye kyenjagala confirminga tuli bamemba ba NCF tubadde in fact we are the vice chairpersons of that organ. Deputy President waffe yafa yali vice chairperson wa Western Uganda kakati Comrade Katana Benjamin ye vice chairperson wa NCF. So olabira ddala intention kibagezaako kukola batagetinga NUP naye ffe tuli bamemba ba NCF so bw'olaba proposal yaabwe terina kyamaanyi kyekyusa
Of course ndaba bagala kuleta organize ez'enjawulo mu NCF okuzikyusa naye byonna tujja bidiscussinga tulabe ekyokukola. Nga balida of opposition batema empenda okulaba butya obuyinza ebuyinza okukyuka awatali kuyiwa musaayi waliwo omukyala eyavuddeyo n'alaba nti bo bye bakola tebimusanyusa era tasiima agamba nti mukadde kano okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda bandibadde ne mu paalamenti oba olyawo tebakiika nga bagenze dda mu maaso kubanga beekalakasa. Owekitiibwa Joel Ssennyonyi mu kaseera kano ng'ekiteeka ekinyigiriza Omunnayuganda kiyisibwa mu paaliyamenti mwe kye musobola okutugamba essaawa zino mugenda kulabisa. Paaliyamenti ekyalina mugaso ki eri Omunnayuganda? Paaliyamenti ekyalina mugaso ki eri Omunnayuganda? Mu kaseera kano ng'ekiteeka ekitwala Omunnayuganda okwesibwa mu kkooti y'amagye kiri mu kuyisibwa kye musobola okutugamba kintu kimu mugenze kulabisa. Bakulu ba member ba opposition sigenda na kujigata opposition kubamba bantu abisemmandwa ba member ba parliament ba NUP mukola ki mu parliament essaawa zino nga kiteeka kinyigirizo Munnayuganda kigenda kuyita mugenda kulabisa nga bwe mwalabisa kiteeka ki ne kikyayitanga gye muli mugenda kulabisa ki nga bwe mwayisa kiteeka ki ne kitayitanga gye muli oba bagenda kubba ssente z'omuyi w'omusolo nga bwe batazibaddi nga gye muli. Wabula mwe muli wakulaga nti mu Uganda waliyo democracy mu parliament wemukera ne mugenda ne mutuula bali ne babasinga businzi nti walikuwa basinziza numbers nenga namwe muba mukiriziganyizza nakyo. Bakulu mufulume parliament. Bakulu mufete mwina kye mutuyamba temwina kye mugasa. Parliament kyalina kyegasa muna Uganda. Mubiteeka biri mu kufulumizibwa wabula namwe mwegasa kamu tugenda kukuba meza tugenda nkabwe mutukwa kubadde ne kitayita. Wabula okuva ne bagamba nti kakati bali bakuba emwanyi ne bakubekera begabanyiza ssente gasiya mu fulume parliament. Ne bwana abamu bakati nga azunzizza obukooti sijja kufa ku byokoze mukulu nja kuyuzayuza. Ne bw'oba okoze biki ne bw'ona oba okoze biki mu kaseera kano mukulu nja kuyuzayuza. Songa ate babasobodde okubanga bakyalirako ku mukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe ne other political prisoners wali e Masaka bavuddeyo ne bwati ne bagenda maaso okubanga bannyonnyola embeera mwali. Era bw'otunuulira n'ebigere bye bikyazimbye olw'okuba amagumba gaamenyeka kyava kyatambulira ku miggo. Era omulaba nga waba tafunye bujjanja bibukwatagana na buvune bw'alina n'asigala busigazi kumira painkillers tagenda kuyambibwa. Era n'okusanyalala n'ebizibu ebirala ebigoberera okufuna obuvune agenda kuwangaala nabyo ebbanga ddene. So wetusabira abakwasaganya ku nsonga z'ebyobulamu eri abasibe bakole kisoboka okulaba nga okuuma obukuumi omusibe nga tekimala wabula bakuuma omusibe omulamu. Bwenkuzaayo ku bigambo by'omubaka amanyiddwa nga Ssemujju Nganda mu katambi kali waategeerezza nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni taliiko mukwano. Yes, bo abakyala n'abaami okusingira ddala okuva ku mukutu ogwa TikTok abaatwalibwa eggulu okubaako obulango bwe balanga batunde Uganda nga bano bagenda maaso okuba nga bateekebwa mu DCCU balange ebiriyo basobole okuba nga ate basasula kasimbi bavuddeyo ne beekalakasa nga bagamba nti tebasasulwa era nga batabuse okulabisa bakama baabwe abo mukama waabwe ye General Salim Sale kakati genda kuba nga ate nkuwaako mu babiri ate mwana tuwewulireko ne ku mukulu amanyiddwa nga Kat UG ng'avuddeyo kuba nga ate abasekerera. Fenna tetunnasasulwa naye kati kunze naba ani akoze ekikyamu nze navuddeyo okwogera kati nze nga navuddeyo okwogera nti nkuba DCC oba nti mmanja buladi nsobola obbanja n'embalaga n'omunyo naye ensi yakwasa maanyi osooka n'osirika nze nsirikidde ebbanga DCC yo ekituufu tubanja nange kennyini mmanja naye njagala mbalage nti ate abantu abali bagamba ndi mubi nnyo ate kati saawa zino be babi. N'ekirala owagiranga Museveni oba owagiranga gurupu yonna nga mugikolera nga musuubira gavumenti obbawa ne mufunamu obutakkaanya oba ensobi osirika gw'obireka obaako n'emmizi n'omanya kati waliwo ebintu byendaba neŋŋamba kambirabe bulabi kati batandise ogamba abakolera Museveni mujja muwulira nze oba disiswe ennuma siva ku Museveni obe bano lumbuye si bayite embaata zaneti used and dumped used galimpita wabamaze obakozesa ne babasuula eri bonna teri gwosobola gamba mbu omwegombako kino
abasinga obungi wano ebyeyo byabasala bonna kyeyo kyansala notunulira Bukenya alina omutwe munene figa naye yakulanga Kawologoma yakulembera banne mbo bagenze kubira gavumenti bulango bagenze gimaketinga fededi gavumenti Musevenomism ate simwe mwekka babanja ne hoteli restaurant gye mwali yange emmere nabo nakitegeddeko mbu nabo babanja kuva dinga Abaganda mubanja gavumenti ya Mwami Museveni olaba n'Emmengo mwennyini ebanja gavumenti biliyoni oba 5 mwe ba TikTok musinika ebinyuma Musevenomism akoze kino mulabe eggulu waki temubirange Kampala wakati mu capital city stupid temuyina gye mugenda kuddukira kwekubira mulanga ate mugeza ne mugivuma nammwe nga babateekayo nga muyinga olunyankola Bukenya ekyeyo kyamulema sema Bukenya media alina ogutwe oyinza okugaa muboggo ng'ali egusi ababawo fulanka mazima mbuyingini oba yekwese mu byabugagga byani bw'alina sino twaka asula mu kayumba mizigo ebiri kakutte mu mbinabina imagine alina akaniigina k'emmotoka kaavuga mbu naye mugagga abaho bano abasigadde bonna bakyeyo kyansala omusajja omu yagamba teri wa boda asobola kukola mbaga n'ogisangako bapayiroti era osangako baboda banne kati ne banene ab'ebisiraani bonna buli kyeyo kyansala Kampala yagaana beekwata ate kati gavumenti ke yabatadde kino nkibagamba muddako tambuza ssekoko natunda mulondo abadde mu Musevenomism ono jobless biliyoni naye bamudipotinga Saudi talina passport laba ono Nyamujemusi Dafini gwe Dafini weetaaga sabirwa jasi kama abasaasire naye nga muzikirize ate mbere nga mbatuusaako amawulire ga Frank Gashumba yassa amawulire gano nabadde nago ennaku kati bbiri lwakuba eggulo saakoze ge mawulire ga Gashumba okuba nga ate olunaku olw'enkya emikolo gigenda kuba nga giseka yesemba bule omugole gyagenda okuba nga ate ayanjulira omwami ono naye ng'omukyala muvandiimwe ate badde nga mulangira Kasabuuni kakati no ku mulundi guno agenda kuba nga abatuusaako omwana w'abandi ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Kinyamatama yavuddeyo n'agamba nti abavubuka abasinga tebamanyi lutalo kubanga tebaafuna mukisa kulaba ku ntalo ezo ezaaliwo era n'abaga nti naye mwandibadde mutwala ekyokulabirako ekyensi omuli entalo essaawa eno nga zikongo ne mulabirako eyo ndowooza mbu bye mukola ebisinga mubikola lwakuba temumanyi ntalo kwegamba agezaako okubatiisatiisa mu ngeri emu oba endala nti bwe munaaba mukoze ekyo ekyokugamba nti mwagala buyinza bukyuke ne mulemezaamu ekigenda okuddira lugenda kubeera lutalo wano mu ggwanga Uganda yo mukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja avuddeyo n'akoola abanene okuva mu gavumenti mu biti ebyenjawulo nti bajje bagende maaso okuba nga nti bataasa eggwanga libbira anti ono y'omu ku bawagizi ba NRM balukulwe anti ekiri ku mukutu ogwa TikTok kikola kitunda kissa kinegguka omukyalo ono alina omuze ogukola ogw'okuba nga ate atunda bibye alina ekigurupu mwe bali naye kati babitundira ku TikTok live omukulu Calvin Kayanja kyagamba nti nedda kino kisuso ekyandikomye ab'amateeka bandi badde bakola bavaayo ne babakwatako era nga bano balina n'omuze ogw'okujja ku TikTok ne batulaga ku bitundu byabwe ebyekyama ogezaako kutegeeza nti atuddayo lesa yakola yamaze amangu otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamwa ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli aba-security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba
olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gwe wenna akyayagala eggwanga lino tambuza vidiyo eno entuukire ku bakulu. Gwani amanya mfitu basega ba CEO mana supermarket tuli batonzi ba mana tudelivaringe mana wona wajeta zene tujikutosa kochi mana osasula gumuru 10 no chane kwa kalinke akakutwala awolengedde gumuru 10 wotera ko oyingira wotandikira okulaba komisino bana bawala je bali bayitirivu tu posting mana tubera online 24/7. Government mwagala tugamba nti obuwemo mutegeera bumu bwibawe mola President Museveni ne family ye. Buno sibu wemwe eri abaana baffe ne community yaffe. Bino UCC tebivola community. Era ono waddembe okwolesa ebitundu bye ebyekyama n'okuwemula abantu. Ye waddembe wabula avumye first family oyo drone gyeva temumanya nayo. Agamanyi go mugayina saagatereza community wabula agatereza ekifaananyi eky'abantu abamu. Banange bwe tuba tukola emirimu gyaffe nga batotadde mu offices tetubaamu kyekubiira. Omukulu akulira UCC aregulating emikutu gino tobaamu kyekubiira. Saidi zonna tunulayo. Wano omuntu singa wemulabu wemuzi first family mumunoonya buli wamu pakole mumukwata ono omukyala yalemera ki. Njagala otuula awo gwe baateeka mu office okugiregulatinga biki ebigenda eri abantu. Darombulire singa mpuleyinga akatambika n'eri omwana wo afuna kifaananyi ki era abaana tuli bakugira tutya okukola bino. Office bwe mba mwaziko wa muzituwe fe abaagala okukolerera eggwanga lino tukole ekituufu ekirina okukolwa. Ogukazi ne gubeera kuno nga guwemula n'okulaga ebitundu ebyekyama eri abantu. Video zaago tegulize ziriko restriction nti tejja genda wa muntu yenna oba wasiibye oba oli mulokole oba oli mu party oba oli mufaaza. Lwaki tukyayina abantu ab'ekikula kino ku mikutu gye mugatta abantu? Ddala eggwanga lino bwe liba lirina ministry namba ya ethics and integrity nga temwebase mukolere ku ggwanga, mukolere ku bantu. Bannange naye alaba ku kikazi kino amanyi we kibeera. Inze ndiredo kiggulako emisango era tufaafaagane mu mbuga z'amateeka. Gwe nnoonyaako ekirabo kya kakaddaaka nze nja kufaafaagana nakyo. Wama ayagala okugenda ebweru, my sister my brother ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abawala n'abalenzi ogenda okukola nga ba waiter ne ba waitress mu ggwanga lya Kuwait ne Qatar ne Dubai. Saudi Arabia zo interview muziraba tuli mu kuzikola era bagenda kutambula mu bwangu. Njagala nakubajjukiza nti Dubai yatuwadde omukisa eri bakirina bakola ku bisaawe. Yes, kasala lekatiri ddala $1,200,000 naye nga batambula mu bwangu ne ka input katono ka kuteeseganya. So tunoonyeeko ku noti 762621 oba noti 74565418. Wabadde wabalina complaint Calvin bwe tukube simu bantu balabe bakwata abo bantu bange naye bonaatuuka ku office ogenda kuba ondaba tufunemu n'omukisa okunyumyamu. Muntambulize vidiyo eno etuuke mu baaby'okwerinda. Bolambalamba ngenda kubanga ate nkusibuza omukyala okuva eyo ebusoga eyakwatiddwa nga alina omuze gw'okwekuba empiso ne yeesikamu omusaayi ogwo ate n'agenda maaso okubanga ate aguteeka mu baana ba banne oba ne yeesala omusaayi ogwo ate n'asala abaana ba banne nabo n'akola ki n'agubasiga. Naye ng'ono kyagenza okuzuuka ng'alina akawuka ka mukenenya era ng'abaana babiri bakebeddwa ne bazuulibwa nga balina akawuka. Kino kitegeeza ki? Mubeere beegendereza nnyo
nnyo n'abantu ababaliraanye. Leko lya kuyita ow'ettima akuyita ow'empisa embi, ensi gye tulimu kati yatabuka. Bw'obanga tozimbye maka gago kwesibira mu kikomera, balirwana tobeesiganyo. Tebakyalinga luli we twakulira nti ne mulirwana yakuyitanga n'olya ne mama wo n'akuyitako n'abanga tokirina buzibu ng'ali okke nakyo. Kaakati oli okuyita okulya, bw'aba takuyise kulya butwa akuyise kulya amala akulangire. Eyo y'embeera mwe tuli. Bwe ngenda okuba ng'ate mbasibuza mbebaza okubeera abalabi abalungi aba PG the News Anchor, ne mbajjukiza nti tutwala abantu emitala w'amayanja mujje tubeere nga ate tubatwala mu ntuukirire yasse. Mu nnaku ntono nnyo visa ojja kuba ng'ate ogifuna ate nga tukola ne airport pickup gwe wena agyetaze. Munzikirize mberekereze mubeere bulungi mweraba. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya banyabo ni basebo. Kansubira muri bulungi. Ewange tibirungi. Nino obulumi. Obulumi buli kuva ku mulambo ogwo gwe mbatereirawo. Munansoni wokozesa ekigambo eky'omulambo. Ayo obulumi bundi ku mutima ng'omukazi omuzeyi. Omwana muwala oyo gwe mbatereirawo n'abe nakyo Dorini. Mutyamye wa Kamuli. Era abasinga mu Kamuli mu mwedi. Nja kwogera Lusoga kuba eno vidiyo erijja kuba Soga. Erijja Busoga. Tigama kuba Busoga twena. Omulambo ogwo gwe muli kubona awo gwa mwana muwala n'abe nakyo Dorini. Omwana omuwala oyo Munansoni w'omweta omulambo. Ayo olw'ekikolo kyabeera akola. Oluvannyuma olw'otegeera nti mulwaire w'akawuka, abeire yeekuba empiso, abeire yeetoolako omusaayi ng'akola empiso, yeetoolako omusaayi yakuba abaana ba neighbor we. Bivaayo bitya? Neighbor we okumugema red-handed n'amutwala ku police nibakola test ng'ali positive nga n'abaana bombiri babeire akuba omusaayi balwaire yabasiiga. Dorini olina omutima. Dorini osaana kusibibwa bulamu bwo bwona. Eino kiki abaana ba mwino kye bakukola okubatuusa ku ekyo. Dorini abe nakyo owansonga ki omwana ow'emyaka 2 gye yakukola okutuuka okumuyitira obulamu bwe bwona n'omusiga akawuka ka sirimu. Ye omwana ow'emyaka 4 yakuniiza ki? Ye maama waibwe yakukola ki? Abakulembeze ab'omu Kamuli, ab'amateeka mu Kamuli, ate ti Kamuli yonka, Busoga ni Jinja ni Ganga, kubanga eyo yona atambulirayo. Mutuyambe eno ensonga ya Dorini mugigemese maanyi. Dorini asaana kusibibwa bulamu bwe bwona. Abaana abato abo bakukola ki mwana iwe okuyita abaana ba mwine? Baana lwaki ningizaamu Jinja ni Ganga? Dorini wali abanene mu Kamuli mbwe abali kwenda okola bati babuzeebuza omusango. Aye ng'okaali kujja kutoolayo kubuzaabuza musango ogwo, sooka bwete mu bigere okoba otya isinga abaana abo bange. Singa ndikuwulira ntya beyakubye omusaayi gw'akawuka. Oba singa abaana abo baana ba mwana, oba singa abaana abo baana ba muwala oba mutabane we. Dorini beyatuusiisa ku ekyo mule wandibeire owulira otya? Kamuli niga banaasibulula Dorini n'atatyamayo aida kuyida Ganga, aida kuyida Jinja. Ate nga mu Busoga twena twidi nti empisa embi mugulu mulema nigo oba olija Saudi tokoba oti omukono gwange guno mulema kanguleke ku airport Entebbe nine eno ninje Saudi. Wendivaayo ndagwagana ngupiikinge. Dorini ni waliva mu Kamuli n'atuuka mu Jinja ajja kupangisa
aja kwagaana yo baneiba bajaba n'abaana Doreen ekikola kyakoze mu Kamuli ku baana baneiba we aja kikola ejjinja aja kikola iganga abana mateeka waliwo ensonga etasaana kunigira muntu ku liiso ekikolwa Doreen kye yakoze tasaana kumunigira ku liiso tasaana muntu aveeyo mbundidde kwewolereza Doreen yandiise abasaada Munansoni w'abasaada okuba waayo yandibeeyise kuba oba omukwaine omukwana n'otakuba oti twekebeze gyofe yandigiire yeetunda nga bw'abeire atambula atyo n'asansa atyo yayita abo yaleka abaana bamwina abato omwana ow'emyaka 2 oidi kyekitegeeza okutandika eddagala oli wa myaka 2 oidi kyekitegeeza omumireikerendo okuva ku lunaku paka lw'oliva mu nsi eno woba wamuzaala n'akawuka okuba oti namuzaala nako woba okafunye ng'okyakaire nga ye bwe yakyakala n'akafuna kuba tibamuzaala nako okuba oti najja nanumirwa n'akafuna aye Doreen mukazi we oli mutemu tiwaalikoze ekyo kikolwa ku baana ba mwino bato okuyita abaana ba mwino n'obayitira future abaana bato mwana myaka 2 mpulira amaziga gali kulukuta ku mutima gange guno oli mukazi muzeire waliisa omwana wo wandikubya omwana wo mwene gwe weezaalira wamusiiga akawuka ezira yandikuneniza ezira yandikuteire ku social media akulalaasa aye abaana baneibawo abaana bootaliisa nti oba mbaliisa oba mbasasulira school fees eino kiki Doreen obeire tosaana naasibibwa mu Kamuli obeire osaana bakubuzeewo bubuze gwe kikosiisa Anthony we aye ndikyogera olw'obulumi obundi ku mutima ng'omukazi omuzaire kigambo okukoba ati oli mulwaire wa sirimu nga ye mama omulamu akuzaire oli mulamu ezira gyoidi nti oba gundi namuniiza kino kuba Doreen tasobola kunkuba oti omwana ow'emyaka 2 alina ensonga gye yakukola ezira nsonga gy'osobola kuwa bantu nti omwana oyo ow'emyaka 2 yakuniiza okutuuka omukuba omusaayi ogw'akawuka waalikoze byona walekera abaana ba mwino obulamu saawa eno abaana bali ku Makerenda abakulembeze ab'omu Kamuli mutuyambe mwana muwala iwe oli mutemo oli mwisi oli butwa n'ebyokwogerako ndibona nga biri kunongera bulumi ku mutima Magini a kid of 2 years myaka 2 myaka 4 bamba nempalana daimwedde ekikulu wala namukulu mwino abaana bo baleke wandiisa omwana omwene gwe weezaalira kuba oli muzaire wandikubyoya eddagala kino kyobaire okola ekyokuwa abasaada abakukwana we kiba kibaire nga tikikumala waaleka abaana baneibawo mwana iwe olina omutima
mwana iwe osaana kibonerezo nga kinene onansoni w'okusalira omusango waire tininze Katonda osaana ekibonerezo ekinene wallahi mbe kuba mwene baana abo Doreen kuifa ababiri waliwo eyandituuse ku polisi ng'azira kitundu ku mubiri gw'ekindi kuba omukazi we yakugemera n'akwetwalira ku polisi kitegeeza nti yali akusobola. Doreen nanali gye ndikuwulira ku mutima oli butwa